omusezaako nnyo gwe wonna gy'oli n'okwebaza n'emirimu. Spike News Uganda nga bulijjo. Kati olwaleero ensonga ziringa 3 zetwazitunuulira. Esooka okukwatibwa kwa Ssegirinya ne Ssewanyana. Ebyokubiri kawulidde Kijambiya ayogera ku nsonga z'e Rwanda nazo twagala tuzitunuleko katinitini. Then eyinza okuddirira ng'esembayo ye mutabani wa Kijambiya gwateekateeka okufuuka omukulembeze wa Uganda. Kyendaba ng'eyeeringa aloota. Kati munnange ensonga zeezo tulokalire tutandiike enyanjula. Kati twagambye nti okukwatibwa kwa Ssegirinya ne Ssewanyana njagala okutunuuliza Elise George. Manyi omusajja oyo engeri gy'abagambako mukasooka nti bano abasajja engeri gye bali nti bayeekera ate tebaasoma. Bakyalimu enkola eriyo ey'obuyeekera era ebintu byabwe byonna byonna biba byakiyeekera. Kitegeera kati okwatibwa kwa Ssegirinya ne Ssewanyana ogamba nakiyita dikoyi nga bwekitegeera mu lulimi lwaffe luli olunyaanyimbe nti bano abasajja balina omuntu gwe baagala okwata. Kitegeera nengera omanyi nti omuntu wayekyenjo ayinza okwekeramu eminya n'ayokya ebiyenje n'ayokya ki naye nga yabadde ayagala kwokya omusota ogwabaddemu. Kati bano balina abantu be baagala okwatamu ebyo ebintu mu ngeri y'egundi eyo, naye kati bali mu kuwamanta nti ate bakwata egundi ate Ssewanyana ate ki. Kwegamba omusajja ali afunvubidde ayagala kusanyawo kibiina kya Nuupu nakukinyiisa abantu. Olaba bali mu kisibako ebintu bwe bityo, simanyi ki, simanyi bayeekera, simanyi batta abantu bwe bityo. Ali ku bukodyo buli obukadde bwe bakozesanga obw'okutta abantu naye bweri nkola ye nti muteemukanywa musaayi ki ekyokutta nkola ye. Naye kati bino ebyokwata abantu bino kakodyo alina agenda ozuuka okitegeera oba okukyetegereza ng'akutte bangi. Kati olw'ensonga eyo ababaka okusingira ddala ab'omu Central Uganda nina okubeera ki abeegendereza kubanga bano abasajja bafunvubidde okutwala ensi yaffe n'okugyonoona nga bakola ebintu bwe bityo. Kitegedde bajja kugira nga bakwata basobole okubuzaabuza embeera yadde waliwo ebintu ebirala bimu byetulaba nga kwegamba nti byangungu nnyo, naye kino ekyokwata ababaka oba okwata abantu ba Central Buganda omusajja ono ekipulaani nga dda. So tubeerewo nga tuli alaati. Nabagambye ensonga y'ebijambiya eno kitaaga okwetegereza ennyo era njagala muteekewo amaaso abiri mwetegereze abe poliisi ya Uganda kubanga twalabako gundi minisita simanyi wa security ono eyabba ssente za Global Fund ndowooza mumanyi nga bayogera n'ababaka abagamba bo tebateekeddwa kubaako kye bakola abibalekere bajja kutataganya simanyi ojolezi. So tulina okwetegereza okulaba okutunula ennyo enkaliriza tumanye tulabe poliisi engeri gigenda okukwatamu ki ebintu bino. Tukatusooke tukirekawo. Then ekyokulala nabagambye ekyono omusajja Kijambiya okuteekateeka mutabani we babeere pulezidenti addako okubanga omusajja ono munanfuusi. Tegeera obunanfuusi n'obulimba n'obuyaayi tugamba buli muze mubi guli kwoyo kuba omuntu wottira abantu oba okoze buli kibi ekisembayo. Kati abuzaabuza abantu yagamba awo mutategeeza mutabani we fuka pulezidenti
ate era ne mabega wali yagera n'agamba nze mu gavumenti omuntu akolako mu gavumenti mutabani we yekka. Kati ate yayongeddeko tateekateeka mutabani we kubeera mukulembeze. Kati ebyo byonna byakubuzabuza kubanga ekituufu kinini akimanyi nti abantu abannayuganda babakoowa nebamukoowa ne famire ye. Kati naye ayogera ebyo deception anti naye kati omusajja ono okumanya mwanfuusa akakasa ati antateeka mutabani we nga ne t-shirt teziraba nti muhozi for president. Ate era wali ne project ngekolako ekyo bali social media okusimanyi president simanyi muhozi bwebityo era gamaanyi agajjawa omuntu tasobola yabinokwogera mubana nti ayinza kuba press briefing otajako tabusi bannayuganda kubamala mu Uganda oyo kwekaabire nanga balina emundu balina buli kimu ffe tuli awo tekimufe tulina. Kati wafuuka nga bwe bagenze balonda abantu baffe ne battibwa mu ngeri y'okusaaga mu ngeri y'okuzannya mu ngeri y'ekikaafiiri sajja si bannayuganda ono. Kale ekyo nakyo nsonga nkulu kubanga eteereddwamu ssente empitirivu ya pulojekiti oyo omusajja mutabani wa Kijambiya okufuuka omukulembeze erimu ssente nnyingi kyova era eryemu oyinza okuba yaleetera okutuusa kwa paalamenti sipiika n'ebiralalala n'abantu abamulaba bagenda bafa bateekerateekera oyo. Then ekidiga ekisemba kyekyomusajja ono Kalibu Temu interview gyabaddemu kwogera ku Kagame n'agenda agamba nti siri mu kooti simanyi issues ziri separate piki Munnayuganda yonna gy'oli munnange. This is Spike News. Naye nkusaba zuukuka tulule bulungi bano abasajja batuwudisabuudisa ensalo ya Ireland okuba enzigale ndowooza. Eno opinion yange tebaagala ffe tutambule tugendeyo naye bano abasajja balina enkolagana yaabwe gye tebasobola kwevaamu. Rwanda ekola buli lunaku era bano bamala bayinza n'okubanga mu maka gaabwe gali eyo gye basula. Tetajjukira ssente za covid tebaminisita kati ono Bahati eyagambye okubba ezaffe zagenda okusanka mobile money. Kitegeera bakwata ssente ne bawaayo naye bwe babuuza abasajja abo mumanya bannanfuusi nnyo. Wano mu Uganda bateekawo ssente muka. Kale munnange tubeerange muyumbisa ffe n'abasajja tebakolagana. Kagame n'ono Kalibu Temu enkolagana yaabwe eri stongi tesobola kubaako yadde akanyeenya naye bino byebakola baba beeyogeza ebyo kutusika ebyo baagala kulaba nti kati bano puroguramu tibayinza okitegeera ng'era bula Abannayuganda tulwawo okubuuka. Kale munnange Spike News Uganda, like, share, subscribe and comment. Kwa Spike News Uganda nsigadde Spike. Mwere bulungi.